already. Okay. Okay. Ku celebrity track and of course kwendi Alan Cruz Mr. Handsome nyongera kutegeeza olunaku olwaleero tuli mu studio Jensanze mutabani wa Kafeero Swazniga tetumanyi obateeke zino nazazi manyi bulungi kuba zino entalo zibadde zisana mu nkola ya Swazniga yennyini nnyini naye nga waali ali mu kuwandiika luyimba lwaba oba babayita batya abagala ebyobwereere byenda bawana ebimu ku byo agenda tubuulira kiki ekimuyingiza studio era tuleka twandifuna hit ya mutabani wa Kafeero egenda okusooka tata gye baleko ssebo ogirangiridde ogamba ogirangiridde hit enaaba hit abasajja aba bali bubi batuli bulala weyanjulira abakulaba yaman Kafeero Swazniga after Song City management Song City abantu bebuza lwaki temwagenda mu maaso na kibiina kya taata wa naye muzeeyi waffe ebigere bye birala oyinza obutasobola bifiitingamu ka brand kakalevuko kakake mwatu kukolekako ate endongo anti yino tusumulula okay yaman so soko omuntu nga tetunagenda kuliyimba ebintu biyimiridde bitya mugenda zikula taata mugenda ganda wange ebintu ebyo lwaki tetwogera ku ndungu ebintu ebyo nga bwe mubiraba we biri naye ndowooza ka insight akatono kati bigenze mu high court nga era we mwabirabye kati tujja kubisanga eyo naye kati tukube endongo baaba oluyimba baluyise batya loli mu kuwandiika baluyise babbi wangi baluyise babbi naye lulijja eno oyinza oluyita bakayiikuuza naye nga baluyise bakayiikuuza era lutangaalize ddala bakayiikuuze bakayiikuuza abamanyi oluganda bakimanyi naye nga oluyimba lulo baluyise babbi endi wano era tomorrow lugenda ba out oluyimba luno bakayiikuuzi kituufu luli kubiriwo kati essaawa zino oba wayimbye bibyo ojja biwulira baaba ojja biwulira ndongo yennyini nkaaba ani yaluwandiise misa ki oba gwatandise luwandiika wano saawa zino luwandiika pen on paper nza nti nfumbisa mutwe tewali writer tewali ani luno ndukuba saawa zino tusomeremu layini emu bakwagala olina kalemba tidde ab'emikwana b'ekika nkugambye babbi babikka ku nsonyi bali balimba tebaagaliza ate nga bagwe kulya tubadde wano nga mwattu tukozesa amaanyi mukama tuka ekiseera tujune nga tukwasa amaanyi olutusinza Mungu twefubako ffe tukule gino emirimu tukoze mingi giganye gifunye luno n'oluusi ne tutuuka twenyiwe naye kituufu zino essaala tezirimba nali simanyi nti nditukako nenezimba tuyise mu mikono mingi ne mubalimba abayo ne bano nga batugoba mu nnyumba ese kyayagala kuwuliza ku baŋŋanda abeewakale kubanga mwana bannimba naye nga bomanyi mukama waffe talwisa bavudde mu nsonyi balindiridde byenkuunyi batandise okulaba Swazniga yejaka bajeyo obuzibu mutabani nakumisinga and okay kind of serious and of course treasure wali bulungi nnyo endongo gina treasure kurengeri gye bakolamu oluyimba luno ekintu kyafumbye ddala abantu balabeko bakube mukundu endongo yafulumanja lulaguluma bulungi naye ndowooza ogiwulira etandise bakwagala olina owaye katugende wa producer ekikoze taata kyekiriwo endongo y'abakayiikuuzi mugikoledde ebbanga ki ono omusajja mumanyi tekyerakisa bbanga ddene alinga taata we bwe guli like father like son si like son like father amalowoozi madde mwamaze dosulamu tetunateekamu okay nabula tukyakigira akutte peno ne olupapula ekintu alikiriya wow asabula Swazniga sokojje Swazniga kubanga endongo yo according to lyrics speed akolera ku speed ki omusajja mumanyi ekyamazima mumanyi era bamwome ebbanga ttono tulabye hiti oba tetunaba ate nze nkola ebitali hiti abatula ku celebrity track oba ku telefina ono omwami gwe mulaba wano ye yakola cover eri eya Mary Butter eya follow naye kale soka otukubire Swazniga asooka just freestyle Come on, records. Yes, man.
ndabayo ne bano nga batokoba mu nnyumba tesikyayagala kubuliza kubanganda namenyi wakale kubanga mwana banninga naye nga bomanyi mukama waffe talwisa bavudde mu nsonyi balindiridde byenfumbe batandise okulaba swazinika twajeyo bose mu mutabane nakumisinga twazina kumisinga nokukulokusegira kwenojoleka otira Ugambye kyolaba wano tuli mu kuteekateeka ndongo and of course Swazinika ajja oluyimba lugenda oluyimba lufuluma ddi oluyimba lwa nkya kale Swazinika wati emisinde gyatusejibadde janjabalanjabala naye kale awo wenyini ku celebrity track tujja kuba tukuwa bingi nnyo ebifa mu famire y'omugenzi Kafeero and of course tune yo batandise okubanga omwana agiteekateeka atugambye omusango ogugenze mu high court agugenze ate mu basajja abatusingirako ddala kitegeera naye nga tusuubira nti omugenzi Job Paul Kafeero tajja kuziikulwa anti sisuubira nti kijja kubeerawo era tekiriiwo kubanga balamu wali eri papa wali abantu bonna ababaddewo abaaliwo nga Kafeero akola ebintu ebyenjawulo byonna okitegedde ate n'ebyo ebyabbibwa kitegeezebwa nti bijja kuba ate bikomawo nabyo kwega bintu bingi nnyo bigenda kuvaayo mwene embeera Alan Cruz wendi bulungi nnyo Mr. Nsamon of course Derek wali bulungi nnyo ku Celebrity Track.